nti omutuufu w'okusinza ye Allah yennyini yatonda ate ebintu ebyo abalala bye basinza. Allah abuuza amman khalaqa as-samawati wal arda, oba oyo Allah yakola eggulu n'ensi ye mutuufu w'okusinza. Wa anzala lakum minas samaa'i maa'a, eyabasiza obeera abasiza okuva mu bire amazzi, n'agamba nti fa ambatina bihi, amazzi ago ge tuba tussizza okuva mu bire tumeza nago, hadaiqan amasamba, hadaiqan amalimiro, zaata bahjatin agalina essanyu eri abalimi, nolabanga enkuba etonnye ng'omulimi alina essanyu. Ma kaana lakum an tumbitu shajaraha, sibwali busobozi bwammwe n'akamu n'akeddagala okumeza ebitooke ebyo, okumeza emiti egyo, si busobozi bwammwe n'akamu n'akeddagala. Akola ebintu ebyasaana okugattako omuntu omulala. A ilahum ma Allah, awali Allah oyo wasaanidde okubeerawo bukatonda obulala. Bal wabula hum qawmun ya'dilun, bantu abakyusa ekintu ekituufu ne bakola ekikyamu, batagala butagazi. أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala ayongera n'agamba ng'ayagala okulaga obukakafu bw'okusinzibwa bwe yekka awatali kusinzibwako kintu kirala kyonna kimugattako. Agamba amman ja'ala al-arda qararan, oba oyo yabafuulira ensi eno ng'etebenkedde entende, wa ja'ala khilalaha anhara, n'abateera mu nsi muno emigga ne gibeera nga gikulukuta, wa ja'ala laha rawasiya, n'abateera mu nsi muno agasozi ne ganyweza ensi eno ereke kubayuganya, wa ja'ala bayna al-bahrayni hajiza, n'ateeka wakati w'ennyanja ebbiri ekisenge. Ennyanja oyinza ogitunuulira ng'eri emu naye nga erimu ebyalo n'ebyalo, naye nga buli kyalo kyetongodde. Ennyanja ya wano si eya wali, ennyanja yadde nga ziri mu kiwonvu kyekimu. Allah ateeka ennyanja n'ogwowa eriisolo n'ogiraba nti eri emu naye nga erimu ebyalo eby'enjawulo nga birimu amateeka ag'enjawulo nga Allah subhanahu wa ta'ala ye bw'aba yakola mu nkola ye. Allah subhanahu wa ta'ala agamba oyo yabafuulira ensi ng'etebenkedde tebayuganya, n'abateerako ensozi ne gizinyweza, n'abeera ng'abawa emigga ne gikulukuta tegibatabaala, ennyanja tezijja gye muli, n'azisibira awo. A ilahum ma Allah, bakatonda abalala beetaagisa wali Allah? Mubeere nga musinza bakatonda abalala nga bamugattako? Amakulu nti kisoboka. Bal naye wabula aktharuhum, abasinga obungi, la ya'lamuun, ebyo byonna tebabimanyi. Byojja oyogera nti katonda yakola kino Allah tebabitegeera. أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. Ayongera obujulizi obulala obulaga obwa katonda bwe nti yasaanidde okusinzibwa nga tagattiddwako. Amman yujibu al-mutarra, oba oyo ayanukula omuntu ali mu kaseera akabi, idha da'ahu, bw'abeera ng'amukoowodde, wa yakshifu su'a, n'amuggyako akabi akaba kamutuuseeko, wa yaj'alukum khulafa al-ardi, yabafuula mmwe nga musikira bannammwe wano mu nsi, babafa mmwe ne muddawo, nammwe ne mufa ne waddawo abalala. Oyo alina obuyinza obubatta ate n'alekawo abasigaddewo. A ilahum ma'a Allah, walina okubeerawo bakatonda abalala wali Allah oyo. Qalilan ma tadhakkarun, naye bitono nnyo bye muyinza okwebuulirira nabyo mulibeera bize nnyo. أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala yongera ng'agamba amman yahdikum fi dhulumati al-barri wal-bahri, oba oyo Allah subhanahu wa ta'ala abalungamya ne musobola okubeera nga muyita mu bizikiza ebiri ku lukalu ne ku nnyanja. Wa yursilu riyaha, n'abasindikira empewo ennungi,
bushran nga zina amawulire amalungi gazizze zivuga ebire ebirimu amazzi bayina yadaihi empewo ennungi eyo ejja mu maaso gaayo ng'emabega egenda okuvaayo enkuba ejje nga nnungi bayina yadai rahmatihi nga mu maaso gaayo eriyo okusaasira kwe gemazzi ensi ebadde ekaze ng'egenda okutonnyako enkuba ng'embuyaga ennungi zijja zivuga ebire mu maaso g'ebire ebyo nga wajjayo mu maaso g'embuyaga eyo waliyo ebire ebigenda okutonnya emiddo gimere ebisolo birye abantu babeere nga balya oyo atonnyesa enkuba n'asindika embuyaga ne zivuga ebire ne zisaasaanya enkuba wonna ensi n'ebuna ailahum maa Allah era wakyetaagawo bakatonda abalala awali Allah oyo gw'otegedde akola ebyo. Ta'ala Allah ekitiibwa kye kigulumizibwe amma yushirikun okwawukanira ddala n'abasamizi be balokompoka nabyo. أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ obuyo Allah atandikawo okutonda thumma yu'iduhu ng'era yagenda okuzzaawo ebyo ebiriba bibadde ng'abisse waman yarzuqukum minas sama era yoyo abagabirira okuva eyo mu bire n'abeera nga ssenkuba wal ardi n'abeera ng'abagabirira enkuba bw'eba etonnye n'ebintu ne bimera okuva mu ttaka ailahum ma Allah era wasaanidde okubeerawo bakatonda abalala awali Allah oyo. Amakulu nti nedda kul bagambe hatu burhanakum mutuleetereyo nammwe ebyammwe in kuntum sadiqin bwe mubanga mwogera amazima nti bye musinza bisaanidde okusinzibwa atali Allah. Allah amaze okunnyonnyola ebirye n'abalaga nti asaanidde okusinzibwa olw'ensonga eno n'eri aya zonna ezo zizze zinnyonnyola. Kale nammwe abasinza ebitali Allah bwe muba muyinayo ensonga nga muyinza ogisimba nga neesimbwa esobola okumatiza ekitusinzisa lubaalo ono emisambwa gino amajinni gano ebintu bino abalongo byebikola ekintu gundi ne gundi bwe mubeera nga muyinayo obujulizi obw'enkukunala obusobola okuyimirizibwawo nti musaanidde musinze ebyo muleke Allah bwe muba mwogera amazima. Kale nammwe mwanje muleete ebyammwe. Allah subhanahu wa ta'ala yali abasoomooza naye nga teri ayinza kuleeta nsonga neesimbu n'agigatta ku bya Allah subhanahu wa ta'ala byayogedde. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. قل bagambe la ya'lamu teryamanyi man fi samawati wal ardi ebiri mu bbangaawo n'ebiri mu nsi muno alghaiba ebyama byonna mmwe bye mutasobola kulabako n'amaaso illa Allah kujjako Allah yabimanyi. Mu nsi muno mulimu bye tutalaba Allah yabiraba, mulimu bye tutamanyi Allah yabimanyi. Wama yash'uruna ayyana yub'athun abantu tebasobola na kutegeera nti waliyo olunaku lwe bajja okuzuukira. بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. بل ادارك علمهم في الآخرة irimu yaabwe ebikwatagana n'akhira ya wansi nnyo. Bal hum sekyo kyokka hum fi shakki era bali minha balina n'okubuusabuusa ku kikwatagana n'olunaku lw'enkomerero. Ilimu gye balina ya wansi nnyo nnafu nnyo. Ilimu gye balina ku akhira ya wansi eri tebasobola kubeera nga bategeera balina obutategeera ku byakhira. Bal sekyo kyokka bategeddeko ate hum fi shakkin minha babuusabuusa okubeerawo ku akhira okubeerawo kw'essaawa y'enkomerero. Bal sekyo kyokka hum bo minha ku nkomerero bw'ogibabuulira amun bamuzibe tebasobola nakulaba. وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. وقال الذين كفروا أبتكرز النولد ولوس بمن okwogera nga bagamba أئذا متنا بتولي باتفد. وقال الذين كفروا bagamba أبتكرز أئذا كنا ترابا بتولي باتمزو kumerenguka nga tufuuse ettaka
wa abauna ne bakadde baffe a inna la mukhrajun dala kiri mbongo kijja nti tuliddamu ne tufulumizibwa mu ttaka ne tubanga bwe tuli. Kibuuzo ekirabika nti nno Allah subhanahu wa ta'ala yakireeta nnyo mu Qur'ane olw'okubeera nti na buli kati bangi bakyebuuza ila yaumi alqiyama batakkiriza bajja kukyebuuza. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. bongerako nga bagamba nti laqad wu'idna twalaganyisibwa dde ensonga eyo ey'okubeera nti balituzuukiza naye tejjanga haga ensonga eno nahnu wa abauna ffe ne bajjajjaffe bajja bagibagamba min qablu okuva edda in haga teri nsonga eno nti ntuufu illa okujjako asatiru lawalin ezo sitole z'abedda banyumya mu bunyumya. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. قل bagambe siru fil ardi mutambule mu nsi wano fanzuru mubeerenga mulaba. Oyinza obutatambula na bigere naye oyinza okutambula n'otambula ng'oyita mu kusoma ebitabo. Oyinza okutambula ng'otambula owulira ebyafaayo. Tutambuza obwongo otunuulira ekyali mu nsi wano. Kaifa kana aqibatu lmujrimin yabanga etya enkomerero y'abantu abaalemerangako ku bwonoonyi ne babeeranga bo beeyisa mu ngeri y'obwonoonyi baamalangako oba tebaamalangako. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. Allah subhanahu wa ta'ala agamba wala tahzan alaihim tunakuwalira abantu abo. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nabbi Muhammadi ojja kusanga be bamu abaatawanyanga bannabbi abaasooka naawe bajja kutawaanya bajja kwogerera ebisongovu n'ebimpi n'ebiwanvu naye togezangako okubeera nti onakuwala tebakujja mu mbeera n'onakuwala. wala takun fi dayqin tobeeranga ng'owulira muli okuzitoowererwa mu kifuba tofunda walirwanga ekifuba. Allah subhanahu wa ta'ala amugamba nabbi Muhammadi nti towuliranga akanyigo olw'okubeera nti bakwogerera ebinene bakwogerera buli kimu towuliranga akanyigo gwe ebintu bitwale ng'ebitali bya makulu mimma yamkurun ku nkwe zonna ze bagezaako okubeera nga bazikolera bakolera enkwe bakwogerera bino naye togeza kubiteeka mu kifuba kyo kubeera nti bituuke n'okuzitoowerera. Baayogera dda abaabyogera naye Allah subhanahu wa ta'ala n'abakwatako. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ويقولون abantu bazze boogeranga batugamba lunye mata hadha alwa'du yemama endagaano eyo yadde y'ekiyama in kuntum sadiqin bwe mubanga mwogera mazima. قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. قل bagamba abantu ababuuza ekibuuzo ekyo asa obuulyawo ayakuna ridifa lakum oba olyawo eri kumpi nnyo okubeera nti ebali mabegaawo temufaayo. Ekintu ekyo baakibuuza naye abantu abaaliko mu lutalo lw'e Badiri Allah subhanahu wa ta'ala ng'amaze okubeera nga abatta nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama abakafiri abattibwa mu lutalo lw'e Badiri. Nabbi sallallahu alaihi wasallama yabaziika mu kinnya kimu ng'emirambo gitandise okuwunya n'abakuŋŋaanya n'abateeka mu kinnya naye oluvannyuma lw'okubaziika Nabbi sallallahu alaihi wasallama n'atandika okubayita erinnya limu kw'omu gundi mutabani wa gundi gundi mutabani wa gundi fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqa. Mulabye mubisanze Katonda bye yabalaganyisa mubiraba nti by'amazima ffe bye yatulaganyisa tubiraba nti by'amazima ebyammwe mubisanze nga by'amazima. Umaru n'amugamba ne basahaba ya Rasulallah osobola otya okwogera n'emirambo egirabika nti nno gyonna gitandise n'okuwunya. Nabbi n'abaddamu nti temulowooza nti mwe mubasinga okuwulira naye wadde nga tebasobola kuddamu naye bawulira nnyo n'okusinga mu abalamu. Allah subhanahu wa ta'ala yabagamba bwe baalinga basaba nti ekiyama kyaddi naye Allah n'abagamba nti mulindireeko akaseera kasigadde katono era bwe baba batte Badiri baatandika okulaba obutuufu bw'ebyo byonna bye baalinga bababuulira nga bali mu bulamu obw'okufa. Allah n'agamba nti abantu abo bagambe nti kinaatera okubeera nga kibatuukako temweraliikirira nti kiri wala ba'd alladhi tasta'jilun ebimu ku ebyo bye mupakukira nti bijja ddi bijja kujja. Era bwe byajja Nabbi sallallahu alaihi wasallama n'abagamba nti musanze Katonda bye balaganyisa nga by'amazima ne babeera nga basahaba beewuunya
oyinza otya okwogera n'abafudde eddanga n'emirambo giwunya n'abagamba nti lwakuba tebasobola kwogera naye temubasinga kuwulira. Kale ebimu ku bye baabeeranga nga basaba nnabbi bijje nga bapapa, Allah n'abagamba nti bibasemberedde, ebimu ku ebyo bye mupapira mulindeeko, era baabeera be Badiri. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ مَزْمَ اللَّهُ لَذُو فَضْلٍ ayina ekisa kingi nnyo ala nnaasi eri abantu. Singa Allah tiyalina kisa singa bwe tumujogera watusaanyizaawo, walakinna aktharahum la yashkurun, naye abantu abasinga obungi ekyo tebakyebaza. Allah atulindiriza ne tumujoga, Allah n'akulindiriza n'ottawa abantu n'agira nga akyakuwaddeyo akaseera alabe nti oneenenya, ate abaali awo n'oyongera omulala, n'okwata ennyondo n'olinnya owa booda, n'otandika ate okumukubakuba omutwe n'omutta ate ne booda n'ogitwala, n'obba n'eyokubiri n'eyokusatu nga gwe mulimu gwo. Sitaani neekuwundira nti gojja kupakasanga bwotyo naawe n'olaba nti era yini entuufu, naye oluvannyuma lwa byonna ogenda kitegeera nti kyewakola si kyekyali ekituufu. Allah agamba nti nyina ekisa kingi eri abantu. Singa sibawasaali wa kisa tebaalisobodde kuwangaala ku nsi kuno singa tewali kitambula, walakinna aktharahum la yashkurun, naye abantu ekyo tebakyebaza era tebasobola kweddako. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ mazima katondawo la ya'lamu amanyi ma tukinnu suduruhum, ebifuba byabwe bye bisirikidde munda, wama yu'linuna ebyo bye boolesa kungulu. Omuntu ayinza okukwoleseza ekintu ng'akwolesereza busiraamu naye nga munda akwesa ekirala, ayinayo essabo lye eriri egindi, ayinayo ekintu kye wano kungulu akulaga kirala, ate munda ayina kirala. Naye Allah agambye nti nga bwe mmanyi ebyokungulu n'ebyomunda byonna bwe mbimanyi. وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ tewali gwe kyolabanga ekitategeerekeka nti wano kungulu tokirabako nga kiringa ekyama mu ggulu ne mu nsi talina kyama. Allah subhanahu wa ta'ala talina kintu kyonna kyatamanyi, wabula buli kyonna ekiri mu bbanga, buli kyonna ekiri ku nsi kuno, illa fi kitabin mubin, kiri ku lawhi mahfuz, eri eriko buli kalonda wa buli kintu kyonna. إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ Allah agamba nti inna hadha alqur'ana mazima Qur'an eno yakussu ejjange ekunyumiza ebyafaayo ala bani Israili ebyali kuba bani Israila أكثر الذي هم فيه يختلفون أكثر الذي هم فيه يختلفون نبدأ بسنغو بونجي ببجانغا باوكنا يوكنا مونغا تبكانيا مبيو وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين وإنه مزما لهدى قرآن يرمو برنغمو ورحمة للمؤمنين ميموري أتيروك ساسرا إريابا كريزا إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم وإن ربك مزمك تندو يقضي بينهم أرجع كرامرا كنا كلين كمرو وكتي وابانتو بحكمه نكرامرا كتوفو كتاليم كليانغوزي وهو العزيز الله يواماني أتوانغرو ويكتيوا العليم ومماني أماني نيو نفبي تتماني الله يا فتوكل على الله إنك على الحق المبين فتوكل على الله ويسغمريك الله ويو إنك مزمغ على الحق المبين وليك مزما أجينك كنارا إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين إنك مزمغ لا تسمع الموتى تصبر كولي زبافا ولا تسمع الصم تصبر كولي زبا ولا تسمع الصم الدعاء تصبر كبيرانغو ولي زبا چigala ne boberango baddo bakowodde babiringa bajjeri Allah subhanahu wa ta'ala idha wallaw mudbirin ogendo kulabanga ate abali badde banukula bakyusinga bakulaze enkona ngebigambo byo babisudde muguluka وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وما أنت بهادي العمي تصبر كبيرا تجاكرون غمي abantu balage kubo balirabe ngate bambi tebayina maaso tebalaba an dalalatihim tosobola kubajja kububuze bwabwe bakibabuzibe
bamuzibe tojja kusobola kungulu olabanga abalaba naye munda bamuzibe ambalalatim tojja kusobola kubajja ku bubuze bwabwe tojja kusobola kubajja ku busamize bwabwe in tusmi'u illa man yu'min bi ayatina toyina gojja kuwuliza okujja kwoyo yekka akkiriza amateeka gaffe n'abeera nga akkiriza nti buli kyewaleeta ge mazima fahum muslimun era abo bo be basiraamu abaliredde okujemulukukira amateeka ga Allah. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. الله سبحانه وتعالى قام abantu abaganya okukkiriza essaawa ejja kutuuka bakkirize kubanga mu bumu ku bubonero bw'ekiyaamu obunene Allah agenda kuleeta ensolo ng'agikukunula mu ttaka lyaffuwa n'ery'oku nsi ng'ensolo eyo tesobola kutuusibwako bulabe ne bw'oba oyagadde ogitta nga togisobola ng'eyogera n'olulimi lw'omuntu lwonna lw'abanga asobodde okubeera ng'ayogera nga muwuliziganya. naye Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti abantu bajja kukkiriza ne bwe baba nga beefuula kati abasiru kubanga essaawa bwe liba etuuse ng'amaze okukunulayo ensolo eyo netandika okwogera n'abantu ng'ekubuulira ebikwatako Allah subhanahu wa ta'ala ogenda kutegeera nti ensi etabuse era ogenda kutegeera nti ekiyama kisigazzaayo ebbanga ttono. Allah agamba atya ku nsonga eyo wa idha waqa'a alqawlu alayhim ekigambo bwe kiribeera nga kituuse okubeera nga kibagwako akhrajna lahum dabbatan min al-ardi tugenda kubafulumiza ensolo eve mu ttaka lyabwe tukallimuhum ng'eyogera nabo mu nnimi zaabwe ng'ebalumiriza nti anna nnasa amazima abantu abasinga obungi mu mmwe kanu bi ayatina la yuqinu babadde amateeka gaffe nga tebagakakasa naye batuuse okugakakasa. wa yawma ku lunaku jjukira olunaku ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. الله سبحانه وتعالى قام ويوم جكر olunaku nahshuru lwetuge okuŋŋaanya min kulli ummatin fawjan nga buli gurupu tuleetayo okubinja mimman yukazzibu bi ayatina mwabo abaalimbisanga amateeka gaffe fahum yuzaun nga bapangibwa okusinziiranga mu biti byabwe mu bujeemu bwe baali nga bafaanana. nga wano ewaffe tuyinza okukisembeza ti abakulu b'ebika bagenda kubakuŋŋaanya mu gurupu yaabwe, abakulu b'emituba mu gurupu yaabwe, abakulu b'amasiga mu gurupu yaabwe, abakulu b'obusolya mu gurupu yaabwe, abaali nga bawalimu mu gurupu yaabwe, bamashayikhi mu gurupu yaabwe, bapasita mu gurupu yaabwe. Allah agamba nti wa yawma waliyo olunaku nahshuru lwetugenda okukuŋŋaanya abantu bonna kayoola min kulli ummatin fawjanga mu buli gurupu tujjamu ogubinja nga bwe gwali gufaananana mimman yukadhibu bi ayatina abaali nga kuleeveemu mu kulimbisa amateeka gaffe fahum yuzaun nga bapangibwa mu bibinja nga bwe baali benkanankana mu bujeemu. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. حتى okutuusa إذا جاءوا bwe balibeera nga bazze qala agenda kugamba Allah subhanahu wa ta'ala akadhabtum bi ayati mwe mwalimbisanga amateeka agange walam tuhitu biha ilman ngate mwali temwina kyemugamanyiko kiwanvu amma dha kuntum ta'malun oba kiki mwakolanga mwalinga kuki kinye ekyabatuusanga ku ekyo. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. ووقع القول عليهم ekigambo kigenda kubeera nga kibatuukiridde bima ظلموا lw'obulyazaamaanyi bwe baalaga ku mateeka ga Allah fahum la yantiqun wallahi tebagenda kusobola kubeera nga bavaamu ddoboozi. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ألم يروا أبفا بانت تبصبر كربا أنا خلقنا أنا جعلنا الليل تفتوا بكوليري تشيرو ليسكنوا فيه بابيرين غباوموليرامو والنهار ntubakolera omusana mubusura nga budde butunula bulaba basobola okunoonya ebyokulya ekyo tebasobola kukitegeera era beetaaga kusinza lubaale. inna mazima fi dhalika la ayatin mu ekyo kyokka mulimu obujulizi obumala mulimu obubonero obulaga ekitiibwa kya Allah nti yasaanye okusinzibwa liqaumin yu'minuun eri abantu abaagala okukkiriza ekyo kibamala. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله
وكل أتوه داخرين. الله سبحانه وتعالى agamba ويوم الجكر olunaku ينفخ في الصور engombe lwegenda okufuyibwamu israfiru ng'agifuyemu ففزع من في السماوات ومن في الأرض bagenda kubeera nga bonna bajjudde entiisa abalibeera mu ggulu n'ensi illa okujjako mansha Allah gw'aliba ayagadde. Allah subhanahu wa ta'ala tukimanyi ti engombe egenda kusooka efuyibwemu omulundi ogusooka buli kitonde kyonna kifa okujjako Allah ky'aliba ayagadde.